Olunaku lw'eggulo abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo beetabye mu kudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 71 egy'ekitiibwa. Abantu abali eyo mu mitwalo beeyiye mu lubiri lwa Kabaka e Mengo, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gye yasiimye n'abasimbulira. Kati olwaliro mu kwogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire ategeezezza nti okutwaliza awamu emisinde gino gyatambudde bulungi, tebaafunye bumenyi bw'amateeka bw'amaanyi obuli awo okuggyako abantu abatonotono baagamba abaakwatiddwa mu bikolwa ng'okunyakula obusimu n'okusala ensawo. Twagala obategeeza nti tewali bumenyi bw'amateeka bw'amaanyi bwayerekedde baddusi bano. Weewaawo nti twakozeeyo okukwata wano na wali arrests zitabadde nnyingi nnyo nga 10, naye era bw'ozeetegereze nnyo waliwo bebateebeeza okuba ababbi naye nga tetwabasanze na masimu, waliwo ababadde batamidde, waliwo ababadde balwanagana ng'ebyo. Ono akinogaanyiza nga bwe watali kabenje kaafuniddwa wakati mu misinde gino nga gigenda mu maaso. Era nga twasobodde okugenda mu maaso n'emisinde gino nga tufunye kabenje, oba waliwo atomeddwa nti oba waliwo stampede. Mu ngeri y'emu omwogezi wa poliisi mu ggwanga ACP Kituma Lusoke asabye naddala abawangalira mu bitundu by'eggaba okwewala okutwalira amateeka mu ngalo mu kiseera kino nga kkooti ewozesa Christopher Okello Onyoomu agambibwa okusanjaga abaana be yasanga mu kifo we bakuumirwa okusinziira mu bitundu bino. Kkooti eri ku ssiini naye Justice nga poliisi kyetwagala jasa okubakubiriza mugezeeko nnyo okulaba nti mukuuma eddembe, kubanga tukimanyi nti keesi eyo yaleetamu ebbugumu lingi. Abantu balina obulumi bw'amaanyi okulaba nti omuntu yali asobola okukwata abaana 4 n'abasanjaga. Lusoka abantu abasabye okubeera abakakkamu ne bwe wabeerawo omuntu eyeesowolayo okuwolereza omuntu ono. Kyetusaba mukuume eddembe, tetwagala olabe kubanga mu mateeka n'engeri gye batambuzaamu kooti ojja kugenda olabe omuntu ng'awolereza Okello Kanyumu, oyagale mukiyita akasajja okuzimba akasajja ku mutima. No, ebyo byonna bikirizibwa mu demokrasi yaffe. Okello bw'aba ayina abantu abagenda nga ba lawyers, tetwagala enkyowulire abantu nti ate nabo baagala kubajagambula. Then n'ekirala kooti mugiwe ekitiibwa kyayo, tetwagala tuwulire nti ate abantu bakuba amameeza bakola ki bakuba enduulu, mugiwe chance. Maido John yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.